Assembly Islam. Yabangawo essaawa 3:30 ez'ekiro. N'ekola puroguramu ey'oku Ground Station essaawa 12 ku makya buli lwakutaano n'okuggalawo Radio Uganda essaawa 6 ez'ekiro ku lwokutaano. Saba Katonda abagaziriza Kampala era abasonyiwa ebibasobyeku mu bulamu buno obwensi. Abooluganda ekyo kimaze njagala bajjukiza buli muntu yesibirira entanda. Buli muntu yesibirira entanda. Entanda esinga obulungi mu kimu kya Kawa. Omuntu waba abadde agenda e Makka sirowooza nti ayinza okugenda nga talina ntanda yamagenda n'amadda. Bakumuuza olina entanda ey'amagenda n'amadda. Oteekwa okuba ng'ogirina so si kugamba nti gina yamagenda gokka. Olidda ddi? Oteekwa okuba ng'olina etikiti ey'amagenda n'ey'amadda. Olyoka obeere ng'oli musitafiri omuntu asobola. Nakakati okufa kasita omuntu afa emirimu gye gyonna giyimirira. Tegeeza mukadde waffe Hajji Nsereko abadde asaala, abadde asiiba, abadde atoola zaka bw'aba alina obusobozi okutoola zaka. Yagenda e Makka ng'alina obusobozi okutwala e Makka. Naye olwaleero kuba lyeyasusse essalala bw'etuuka tumusabbali wali bamuteeke wali tavunaanyizibwa kusaala. Naye omuntu Katonda gw'akyawadde obulamu ne bayaziina nga tolimu bantu babatadde mu jjeneza olwaleero ng'akati b'omulaba bamuleeta osuubira kukola ki? Tebajja okuyimiriza mu jjeneza n'okunaaza bakunaazizza bunaaza n'okusitula tekyasobola kutambula n'okwambaza bakwambaza mwambaza. Ekibiina ekisembayo mukadde waffe guyo omulayi mu jjeneza. Oba kita kya muzadde gy'olabe omuzikiti gwonna awali jjeneza ebine emboogi oba okisobola. Naye noba tukisobola buli lw'omulaba manya nti agenda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yeetaaga kusabibwa. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Kigambo oba tosobola kukyatula tokkaamu ebisajjako weetaaga maanyi, weetaaga kusoma. Bakadde baffe batusomesezza ebigambo bingi. Naye ogenda okulaba omuntu akola ky'atalinaako bwino yamujja. Kasekera abadde bakadde baffe abatuuka okusabira mukadde waffe Alhaji Abdul Nsereko. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina
وصغيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فحي على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفيه على الايمان والاسلام والسنه، انك على كل شيء قدير. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kilizere ngwe nyawlo sinze nyumbaniza nyamugere ko tugamba ati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mwagana wange wano wange nalimo amaniseko abandiza era mudakika ezijjako nja kujja tose kubaka bwenu naye mukubagiza lwa mabegakawe tubeeziseeko aja